okusinziira ku bye munnyonnyodde tugenza okulaba ng'ate Omutembeeyi mwana wattu teyeetaaga katali. Omutembeeyi tuddamu wasati sana tokubangalo nga soogedde. Ekisooka kya byonna Omutembeeyi akozesa emitwalo 2 oba 3. Omuntu gy'akozesa toyinza kugamba nti atagende mu katale afuka akuwa emitwalo 2 ey'omudaala akuwa emitwalo 5 ate nti azirewo. Omutembeeyi alina kuweebwa evening market, Omutembeeyi n'aweebwa Sunday market kubanga atunda ensawo 3. Kati zino ensawo 3 Ino ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Ensooka ye y'obukulembeze bwaffe kubanga tulina okwemulugunya. Tosobola kukwata muntu myaka 15 ng'omukwatira mu kifo kimu, bakukwata ku makya ne mutundu. Ate ekirala emmotoka tuzikozeeko save, emmotoka bazeekamu sente mpitirivu nnyo naye nga ate tezina kye zizza. Kitegeeza ekintu ekyo kifu eyo poliisi gye bakola nfu balina okugikyusa. Enkola eyamba Omutembeeyi yino nti onootuuka akawungeezi onojjanga nga kiri mu mateeka si kutuyamba buyambi. Tukoyokolera ku feba ya KCC buli kaseera n'osowerera akasente akandiweeredde omwana n'okawa KCC. Yagifula bizinesi. Esawa ya leero ekisinga okuluma Omutembeeyi kye kino, bannabyabufuzi batuzanyiddeko nnyo firi. Nimiridde wano nga nange enkoowoola okusookera ddala minisita wa Kampala mukyala Miisa Kabanda akkirize ayingire mu nsonga zammwe ng'Abatembeeyi. Bano bonna babadde baleerimbikamu. Kyensooka okubakakasa tugenda kubaanika. Okusinziira ku bye munnyonnyodde tugenza okulaba ng'ate Omutembeeyi mwana wattu teyeetaaga katali. Omutembeeyi tuddamu wasati sana tokubangalo nga soogedde. Ekisooka kya byonna Omutembeeyi akozesa emitwalo 2 oba 3. Omuntu gy'akozesa toyinza kugamba nti atagende mu katale afuka akuwa emitwalo 2 ey'omudaala akuwa emitwalo 5 ate nti azirewo. Omutembeeyi alina kuweebwa evening market, Omutembeeyi n'aweebwa Sunday market kubanga atunda ensawo 3. Kati zino ensawo 3 basalo ne bajjako bagumya nti bwe munaakuuma emirembe buli kimu kigenda kutambula bulungi. Abantu baleke batiisatiisa na kukwata majambiya. Ebyo byonna byonna naffe tubisobola, naye mwe mukakkane tukakasa bulungi nti ensonga eno etuuse bulungi nnyo kwabo abavunaanyizibwa. Era nange nyimirira wano ku magulu gange nga nkoowoola abantu bano wammanga nti bano Abatembeeyi bantu bammwe. Pulezidenti w'eggwanga Honorable Miisa Kabanda, Idi wa Kampala n'abalala mwenna buli avunaanyizibwa ku nsonga y'abasuubuzi baffe bano. Eno gye tuddukira ng'embeera egayegaye, eno gye tusookera temugenda na kweyita Batembeeyi mugambe ffe tuli abasuubuzi abato. Amaaso so ife twalondebwa okuweereza mmwe ensonga mbakakasa nti buli kye mulaajanye kigenda kukolebwako. Asante sana. Naye n'akawaayiro kamu nti mulina okukuuma emiti, abantu baleke batiisatiisa n'amajambiya. Abo balina tteeke zaabwe ze bali mu kukola. Era saabitegedde bulungi leke muzze wano ensonga etegeerekese. So okutandika n'olunaku olwaleero ensonga yaffe etegeerekese bulungi mu biwandiiko wamu n'okugera fiziko nga kumugera.
Mabala TV, okumanya we kutandikira.